ku nsonga za Bank of Uganda yino okufuuka palamenti yabiyingiddemu era bagenda kutandika okunoonyereza ku ssente zino ezigamu kuba ziri mu buwumbi 62 ezagenda maaso n'okulabika nti oba oli awo zifuna amagulu ne zidduka mu banka y'eggwanga enkulu. Kati okusinza ku biriwo palamenti pulaninga oba eteekateeka okusamuninga okuyita ministry abakungu mu ministry ya finance bajje banyonyole. Ekyokubiri bagenda kuyita abakungu ab'ekitongole kya FIA Financial Intelligence Authority bababuulire akaunti za banka zino bazihakinga batya. Bazihakinga batya nje saawa yonna. Moses Alepa ye vice chairperson wa finance committee mu parliament y'eggwanga bwati bagenzi maaso n'okulabika nti ategeezezza agamba nti bali mugezaako okuyita abakulu bano bagenda kubayita banyonyole kyali kitya naye nga tebannaba kubayita abakulu okuva mu ministry eya finance oba oli awo n'ogenda maaso n'okuva mu kitongole kya FIA Financial Intelligence Authority. Tugenze maaso n'okulabika nti nakyo tukitegedde nti Bank of Uganda bamaze okulabika nti bafulumizaawo ekiwandiiko ne bakonfaminga nti fraud was internally processed. Mpulya bulungi, fraud was internally processed. Ensimbi zino ezagenda maaso n'okuba nti zitubbibwako abaakikola nti baali munda bayinza okuba nga balina bye bakulagana nabo ebweru naye nga it was internal, kyali kya munda. Bank of Uganda bo bennyini be bagenze maaso n'okulabika nti atuliriza bagenze maaso n'okuba nti gano bagabotodde Director of Communications and Public Relations obayita Kenneth Egetha bwatyo bwagambye twakitegeera nga waliwo abatuli munda abakirimu era ne tulaunchinga a comprehensive internal investigation okunoonyereza okunene ddala to fully understand ani yakirimu. Okitegeera ne twagala okumanyira ddala kakati Bank of Uganda ekonfaminze ekyo kyekikulu mu byonna nti kya munda abazibuza baali ba munda. Kati nti Bank of Uganda ekolagana n'ebitongole bino Directorate of the Uganda Police Force mulimu Uganda Police Force UPF Criminal Investigations Directorate CID ekitongole kya FIA ne office eya Auditor General to uncover how the payments were initiated and processed internally munda abaakikolanga bakozi munda mu Bank of Uganda. Akati nti Bank of Uganda egambye nti mutuwemu akadde betunagenda maaso n'okuba nti tuzuula bijja kutuwa details engeri bino gye byagenda maaso n'okubeera nga bikolebwamu ne tutuuka okubbibwako ssente nti forensic investigators ebyaddala bali ku bakulu bano bennyini mu Bank of Uganda okusinga be baliko zaafuluma zitya. Ne tutegeera nti aba IT munda mu banka okusinga nabo babayingizza mu bino aba IT and compliance officers bakwatiddwa. Ono abakulu abamuyita Ronald Ogwal abadde akola mu Department of Procurement, Treasury Operations and IT mukwate wajjo. Ono mukwate kigambibwa okuba nti banoonya obajja bayambako okubawa abantu abagenda maaso n'okuinstolinga payment system and firewalls. Bano atuuliriza be bantu abamanaginga payments ne ba auditors. Kati kigambibwa okuba nti abakulu bano bateekwa okuba nga nabo baakirimu. Tiimu eya IT munda mu bank tutegedde nti okunoonyereza kulaga bayinza okuba nga baakirimu era nga bo bamaze okulabika nti bakwatibwa. Kati update ennene gye tulina ku ssente zammwe, ssente z'eggwanga ezabbibwa mu Bank of Uganda ezaabula bagamba nti akaunti zaali hacked
update ziri bbiri ennene. Okusooka ababbanka bennyini nga bayita mu Director of Communication bategeezezza era bakakasizza ne bagamba nti kituufu byatandikira munda era nga birimu abantu abakozi munda mu banka enkulu ey'eggwanga. Ekyokubiri ne bakakasa nti ttiimu ya IT erabika nga ekirimu okunoonyeza kuli centered ku ttiimu ya IT era nti agikulira already bamaze dda okulabika nti bamukwata. Ye update gye tulina ku banka